abawujjo obunyamakulu yirwa NRM nga bategeeza muzeeyi era mnala TV eno baji promotinga nnyo nti crowds tezivaamu bululu nti bemule baba yaba batambulira ku Bobi Wine tebayina bululu nende tugamba nti Bobi Wine alonkinga funa endaga muntu it was 2018 na alonkinga funa endaga muntu goze yali mulalu ng'akimanyi bwebanga kibale kitambula na TV ne badenge jeyo ebeerawo bagikola ti muzeeyi totya abo tebayina bululu abo yeba ghetto tebayina bululu na 2018 atandika bannange mufune endaga muntu mwebereremu fune endaga muntu webe abana ne badduka emisinde ne banonye endaga muntu yonna gye ziva ne bazikwata mbasika mu ngalo zabemeka ne bazikwata ne bazifuna kati twagala obbakakasa abana Uganda bana abaana bayina obululu bemulaba kuralize Bobi kwali ekyokubiri essuubi ly'enkyukakyuka ennyonta y'enkyukakyuka mu Uganda pipa tamanyi oba ejjeetya oba ani agireeta oba eri mu wheelbarrow bagireeta bantu baga nti katulabe bwejja kiba kityanga obudde bukedde ku makya nga tufunye omukulembeze omulala ezo ensonga bbiri he awakened the generation esinga obungi mu ggwanga esinga obululu mu ggwanga abali iga okulaba ku nkyukakyuka. Okay, wana flashlight channel tuyanziza okutwagala mwebale kwekumira ku mukutu gaffe omukutu omuganze omukutu ogwine emikwano mu Kampala Arua mention mu Uganda yonna betuva mu Uganda doko mu East Africa Kenya Tanzania Rwanda Sudan mwebale tuvaawo ne tugenda mu Africa West Africa Nigeria South Africa Zambia mwina mwebale okwera mikwano gyaffe ku mukutu the flashlight channel Uganda tulibasanyifu nnyo okutwagala love gyemwatuwa ekyokubiri tugenda kati ebulaya omuli London omuli Italy omuli German omuli Spain mwena mwebale okutwagala okwekumira ku mukutu gaffe mwebale nnyo yo love gyemutuwa etusanyusa ate etuwamanyi. So there are some people who said that you are very much interested to hear us speaking in English all the programs but honestly on serious note we shall be mixing both local and international language, so please kindly bear with us, we shall be mixing. Okay? So now Songeyo, I kindly encourage you every time, all the time, please put on your mask, dress your masks. COVID-19 is really killing people. Kindly help us and save your lives, save the lives of other people, friends and in-laws. No Songeyo mwambale mask. Mwambale mask. Kenya yagaddewo dakati nno. Nefe Uganda tuli kuchi abantu bafa. So now Songeyo wana system endala. Sanitize yourselves, steam yourselves, mutekeko, busabuni mutambule nabo, busanitize mutambule nabo, mwekume, muberenga fano ngabe mutulaba. Obulamu tubwagala wala mwesina tubwagala. Ne guest wa fine max na yajirina. Kalule sajiko. Mwebale kwagala aba guest wa fe bannaffe. Sajiko masiki. Naye olw'eddoboozi nti dino okubeera ensinga eriwulira obulungi nga bwekebeza dda nti noli mulamu tonnafa covid neze njagireka kuba bw'oba olina nga njambadde nja kuba nkuwonye bw'oyambala nga siina era nga weewaawo n'okwewalwa ebizibu byonna eyange njagirekako eyo gijjeeko osabule omanyi Kalule ono y'omusajja yekka wanaayogera ku nsonga eziri mu Uganda awamu n'eziri mu ku international figure n'atunyonya kyekiri mu Uganda katuuseewa kalulu abantu bali batya ebiri Bulaaya biri bitya ebiri mu Uganda tutuuseewa weyanjule abatulaba ku flashlight UG tuyanze nnyo teyanze tubaniriza nga bulijjo COVID-19 ali real omukulu nga babagambye doctor era nga ffe twakebereddwa dda olw'okugamba nti obulwadde bukwambula buli wookwata naye kakasa nti twakebereddwa dda tubabuuzaako bonna abali mu diaspora mikwano gyaffe mwenna abaweereza message za muganda nga wazirabye abantu basiimu channel yaffe bajaagadde abantu batuwagidde abantu batweddewo bayiyewo mubiri bebazi n'abakangakanga nabo tebagwa bali bakanga bali batiisa naye tubagamba nti bwe tujja ku interview nga zino
amanyi bw'obeera mu bazadde b'ewaka omuzadde akwata ssente n'azikuwa n'akuteeka ku ssomero bamala okuwa ku ssomero n'osoma emyaka gy'etaano n'ogimala ne higher level kiddirira kufuna mulimu ebiseera ebisinga ffe twonoonyeza emirimu gyaffe ku haso yaffe bannyinaffe abawala nabo bateekamu kyonna bayita mu bingi okufuna emirimu egyo bamala okufuna emirimu egyo ate kiri eri ggwe era afunye omulimu ogwo nti ngenze ku level bweti kanyuze hajati wakera mwanyaga ati mwana wange muga nti tuba tugenze kuki ku level ndala amanyiridde ku radio wali kaya ati bwalaba wetujja kuwano ku interview nga zino ng'ebigambo bitansogira biti n'akanka ati tuligenda ku level edda ku akkiriza ajati nkusaba nkiriza genze ku level tugenze ku level agume kale kati no weewa bannaffe tubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mukulu Kalule Moses esebo okimanyi nti Uganda no wetuuse akalu kayindayinda akalulu kasigazze ennaku ezikyawera 30 asatu ogenze mangi tezikyawera 30 tukyaweze ennaku 25 tezikyawera mu kalulu kano naye ate ekisinga otwewuunyisa mu kalulu kano omanyi bannaffe abantu abali ku mukutu the first channel Uganda tusooka ne tubawako busamp kadozi kiki ekiri mu nsi yaffe nga tanawa kulinnya bati okufuluma kuno biki ekitambula e Bulaaya kakati tusooke tutambatambuleko mu Uganda tulikuba candidates baffe batuuseewa waliwo candidate abamba mu adesi namba emu Bobi Wine oba atuuseewa waliwo ne tubuhabulwa Museveni ne Katumba oye omuwulirako olyako omusajja oyo Katumba oye omuwulirako okusinziira ku opinion polls waliwo ezikoleddwa zendabyeko ng'aba mu rankinga mu kifo kiringa kyakuna Katumba ku 11 ng'akwata kyakuna muki basinzidde kuki opinion polls nati nkugamba nti no Uganda twafunyemu abafere which opinion polls we basing on what where era abantu bonna kibabuuzizza naye ate okuddamu okwamangu nga bagamba nti waliwo azitaddemu ssente era alina ssente nati tulagamba tusooka netunyumya ntu abiri amuriya bamulankize mu kifo kiringa kyakusatu Gurigore mu kyamukaaga ate ono Sajjusa ndusu Sajjusa tumukunde aliwa Katumba ndebye nga amukuba kakati golaba kiba kisoboka nankubadde by the way abantu akasoka tugendeko ku nsonga okimanyi nti tumukunde eruweero yatute apology letter nti banange betwakola mu kinana mutusonyiwe byonna abafa bamugobeza ebbaluwa bagobya apology ya tumukunde jeno wabirayoko ebintu ebyo songa weziri sabula kiki ekyagobeza omusajja oyo basebo ne banyaba abatulaba ku Flashlight Uganda twagala okuddamu okubaaniriza n'okubategeeza nti ebiseera ebisinga obungi tussaamu n'ova wano n'ogamba nti ani agenda okubeera eruweero nti gundi olw'okuba nti Flashlight ne bannayuganda bannaffe abatali ku ground abali mu diaspora batwetaaga n'okufuna biki ebitambula tuteekamu tutambule bannayuganda tusobole okubeera nga tukola ki nga tubalaga ebiyinza okubeera nga bigenda mu maaso naye okusinziira nga bw'obuuzizza n'ogamba nti Henry Tumukunde eruweero Kasana bamututte emisinde era apology ye ne bagigoba tewali yagambye Henry Tumukunde nti jangu weetonde abantu beeruweero emyaka gibadde 35 okusooka ajja basebo ne banya abatulaba mu myaka egy'ekinaana ng'akalulu kamaze okuggwa akaleeta obote mu ntebe that was obote 2 akalulu ako Museveni akola statement Yoweri Kaguta Museveni niwankubadde ngeri atiibwa habulwa ebiseera ebyo bayite balimanyi kati the generation eriwo olwaleero twategedde niwaliwo atiibwa habulwa Yoweri Kaguta Museveni akola statement agamba singa akalulu kano bakakwatamu ngenda kwesogga ettale ngenda Museveni w'ebiseera biri ye mu kinaana agamba nti ngenda mu nsiko singa akalulu kano banaakola ki banaakakwatamu era Museveni agamba nti akalulu bakakwatamu n'alumba ettale mu Luweero waliwo generation eyali yakamala e Makerere University ebiseera ebyo kubanga tujja kwene Tumukunde nga bwombuuzizza bamugobeza apology Kasana Luweero gye waliise mekka yaabwe mekka ya NRM bamugamba tetwagala bigambo byo gundi tambula otuviire
kitugenda okukola mu kalulu ffe tukimanyi. Wenkugambidde nti mu kinaana olutalo lutandika waliwo abali bamaze Makerere University ebiseera ebyo kwali Henry Tumukunde, Mugisha Muntu, Jet mwe was it Jet ne Bakagambe Paul bamaze Makerere besoga ettalo genda kwegatta kwani ku Yoweri Kaguta Museveni kubanga ebiseera ebyo tennafuuka habulwa okitegeera nga tannaba kufuuka abaana bagenda bakola ki bamwegattako tabatti bweruweero kubanga obuwanga bukwaniriza ne botuuka eruweero mutalo gati mundege ku buwanga bwebakuŋŋaanyiza oba ebuli basobola okutwala n'okola ki n'obulaba. Museveni agamba nti tugenda mu nsiko okulwanyisa bannakyemalya the dictatorial regime ey'Obote n'abasigaddewo tuzza okukola ki okugijjawo nga bagenda mu nsiko. Omukama Katonda mulungi. Omwaka 1996 Katonda era amaze okukwasa Museveni obuyinza era nga kitegeeza nti emmundu gye baakuba bali maze okubeera nga bafunamu ebiki. Linda kambuzeemuko kyoliko tibuhabulu ekiseera kino bakwata mu kalulu n'agamba akalulu bakakuttemu Obote okutte mu kalulu nze ngenze mu ttale litulamule n'alumba emmeka y'eruweero ebintu kwe byatandikira awo bitandikira awo bamaze kukwata mu kalulu oba banakakwata make ennaku zino lindako tugende soko gende masoko tuvewa yes tugende mas yes kati nga bamaze okukwata Mugabe gambye nti agenda mu ttale abali ku university abaliwo nga begaye batumba ba Jet ba Tumukunde Bamugisha Muntu begatta kwani ku Museveni mu nsiko. Katonda abawa ensiko bagikola ki bagiyitamu bulungi bawangula ensiko eyo Obote adduka akola ki agenda Museveni atuula mu ntebe bamuwangangusa gibadde emyaka 35 nga Museveni akulembera eggwanga eryaki gamba akyakulembera kale Museveni akyakulembera eggwanga Uganda emyaka 35 mu kaseera kano Museveni ali mu kutalaga ggwanga Uganda ategeeza banna Uganda mu nnyongera emirala emeka emirala 5 ekitegeeza tugenda mu kalulu kakiririzaamu obulungi nti ayinza okugyayo buki obuwanguzi. Bobi Wine azze agamba nange mu kalulu ako mwe ngenda okujja obuki obuwanguzi. Twagamba nti Bobi Wine okujja mu kalulu kano si kyekangu wabula abawuzi b'obunyama mu kibiina kya NRM bagambanga President Museveni oyo omuyimbi talina kyagenda kukolako. Ekisinza okwewunyisa ezimu ku opinion polls eziri sponsored by the state ezimaze okulabika oba ezifulumye of all candidates abali ku lupapula luno oba ku batipa ya Uganda kamu 2021 zigamba omuyimbi ali mu kyakubiri angani ali akulembedde tibuhabulwa gobalaga nti yakyakulembedde naye ate bennyini bagambanga nti omuyimbi talina kyayinza kukola ku muzeeyi. Bano beekubye ekyu abasponsorinze opinion poll ene yafulumye mu red paper n'impapula ezisigaddewo nga balaga nti ate muzeeyi amusuza teyeebase ye Bobi Wine Kyagulanyi ali mu kyakubiri ate nga bamugambanga talina bwali ali Buganda wokka. How dare you rate someone ali mu region emu n'omusa mu kifo ekyokubiri ku opinion poll ekyo kisanga luddawa candidate mu Uganda yonna Uganda ina Buganda Central Region ina abalonzi 5,000,000 mu emitwalo 50 mu emitwalo 50 Central yokka abalonzi bali 5,000,000 mu emitwalo 50 nga you claiming ngogamba nti candidate yo Bobi Wine ali Kampala wokka kyokka ate mu opinion poll jo sponsorinze n'olaga banna Uganda nti ali mu kyakumeka ali mu kyakubiri obone ko bayito okuwujja obunyama ko batwogerako ebbanga lyonna abawuzi bobuki abawuzi babuzabuza muzeeyi Museveni obunyama kikaaki tugende mu maaso abeyagaliza okusika obusibu gye basanze tumaze okulaga banna Uganda baggula amaaso kiki kitegeeza eri candidate Bobi Wine. Kaakati bwe tugenda eruweero nga bwe nkulaze ekyabadde eruweero nti Tumukunde bamugoba buzze ekibuzo n'ogamba nti kitegeeza ki era ekibiina kya NRM nga pati okugoba Tumukunde newankubadde nga Tumukunde ali ku independent naye tukulaze background Tumukunde ayingira luweero mu gyekinanya ne Museveni. Tumukunde abadde mu gavumenti ya Museveni emyaka 3 mwegi 5 bwaba muzza mu kino ministry eno bwali mu maye bwakulira ebitongole ebikesi ali omwo yeetoola buki yeetoola bwetolozi kikyakyo kyatafunye nga ali mu buyinza n'akifuna awo tujja abantu bamuyimiriza eruweero ekasana
tiyayimiriza abantu azokuba abibuzo batandika kikyoleze kikyolina Tumukunde akwata agunza kati basebo ne banyabo abantu beruwero njagala munsasire era njagala munsonyiwe njagala mukiriza okwenenya kwange Museveni alemereddwa okubayamba wa President Museveni alemereddwa okubayamba n'okubakola ebyali badde abakolera mukimanyi bulungi nti government yaffe ya NRM yaveeno oluweero okitegeera yaveeno oluweero era gye yatandikira ebbanga lyonna naye omukulembeze mu ggwanga lino tabayambye kati nze munonde era nsaba munsonyiwe olw'okubeera mu gavumenti eyo myaka 35 ne tutabayamba kulwange njagala munyambe munsonyiwe era munonde ku lukulembeze w'eggwanga Uganda ngenda kukola Museveni byatakoze oyani Henry Tumukunde mukodomi Henry Tumukunde ayogera ebigambo bino bw'amala okubifulumya bwati abavubuka bamugamba Tumukunde ali mu kifo kikyamu tetugenda kusonyiwa ne tiimu yo fakiti ogiraba ali ku bwannamunigina agenza ssaba akalulu nga ye Henry Tumukunde abamwanukula ku ground bagamba tetugenda kusonyiwa ne tiimu yo bwe mwali eno mu ttale amanyi lwaki nsiriseemuko tiimu ya Tumukunde yeriwa bwe bali mu ttale kimenye anti mukama waabwe ye President Museveni oyo omu olwo luwere game tajja basa ne tiimu yo onaga bamugamba tetugenda kubasonyiwa tambula okole ki tambula ogende ne tiimu yo amaze okweyanja bulungi enguudo tezikoleddwa amalwaliro temuli abaana bagamba nti eno baatutta banazirwanako temutuwadde byaffe betulina kubeera nga tukola ki tulina kubeera nga tufuna oba okwenyumirizamu nga bw'ogambye naye mu nkole ey'amangu Tumukunde tuve mu maaso otambule ogende ogoba kwa Tumukunde Luwero kiwabuuzizza kitegeeza ekirya ekibiina kya NRM alabira okumpi yali gavumenti kalabo ebyo byayogera Tumukunde ali ku bwannamunigina naye tugambye ye musajja abadde mu gavumenti eno emyaka 3 5 bwe bamukyusa mu eno ministry bwadde eno bakulira ekitongole kino bakulira kiri jjo lyabalamu nga tuyingira mu kalulu kano ng'akyusa kkala era waliwo omwami yagambye nti tetulina bakakafu oba ne NRM wagivaamu waliba ng'otuwuddisa buwuddisa ebyo ebigambo si byaffe bana flashlight channel naye nga bye mu research gwe tukola mutero bisanga abantu balinga n'abakoowu naye ate singa okutwewuunyisa lwaki Tumukunde of all colors okimanyi banaffe tukola critical analysis with evidence mukimanyi nti no orange yevamu yellow ate okimanyi nti no light orange ekola yellow so nono ensonga eyo oli kala ya Tumukunde yakala ki ebira bagita batya ebira orange eri orange yes kakati oli bakusaba mirinda kakati bakusaba mirinda orange nakongera muko ku mazzi kafuukani yellow akati kashitegeeza Tumukunde yali banga achali mufate omusajja yamubuuza ekibuuzo ng'akutte omuzindaalo n'amugamba nti kati tujja kwewuunyisa ate n'ekyokubiri tujja kuwa nnyo bulamu bwaffe na bululu bwaffe kubanga tukimanyi tetulina bukakafu bulaga nti NRM wagivanamu temutuyambe temutuwadde kantu kati kikulaga nti Tumukunde akalulu kano bannange tuketegereze nnyo bw'ebanga statement bw'eti ekoleddwa with our simple analysis tukuwadde ekitono ekyo nti omusajja nga tugenda okuyingira bwe kyakalu tusembera okuyingira akalulu n'agamba nti ngenda kwesimba ku Museveni ng'ebbanga ttono bwe riti n'agamba omanyi bwe yagamba nti munansonyiwa maze ebbanga ddene nga ndi mu makooti era nga ndi mu makomera Museveni nga nsibye naye amuga nti bwe wali minisita watukolerawo kyennyo tuchenyumirizeemu nga gwe naga nti bwe mbadde nfunamu akalembereza gavumenti eno ngenteeka mu kooti era ngeneteeka mu kkomera so bw'obanga obagira kibiina kiri mu buyinza olwaleero era nga weetegereza nsonga waliwo okutya olwa statement evudde eruweero we must put our ears on the ground okuva olwaleero ng'akalulu tekannatuuka era nze ndowooza nti ababali ekibiina kiri mu buyinza kya NRM akalulu olwaleero era Kiwanda gwe mulimu munene gwe yeetisse gwayina kubanga agambye mukama we
nti President Museveni ngabwe ndi vice president wa NRM mu Buganda region oba mu Central region nkakasa nti akaluka mu Buganda ogenda kuddamu ogiwangula Buganda ogenda giwangula oyo Kiwanda bwatyo bwagamba Chobante bamu obudde obusenga bamugamba omu yamugamba Kiwanda mwana wani awanda sente awanda chi awanda bulimba awanda bwavu awo kaka Mr producer kiriza ntusobaka wangeri Kiwanda mukuru Kiwanda kitufu tukwebaza webale kwera minister bafano mu Buganda byokola byonna tusiima netubereko ku ground je tuba notomanyibo naye tusaba muleme kudisa mukulembeze begwango okutwaliza awamu mumubulire ekitufu Kiwanda gundi kwali ku ground President Museveni olabe erweru abasajja bali bakola bwe batinga President Museveni ali rweru bobo nenga ito rwero si Buganda ninga nekabwejumbira mwennyini tugambye va ku kigambo luweru yogere kigambo Mecca Mecca ye NRM eririddawa gamba Mecca botegeeza luweru Mecca ya NRM eriwa luweru President ali ayitawo nga abasajja bakola batya ye Museveni ayitawo ebyo byonna because nagamba nti waliwo a narrative abawujjo obunyamakulu yirwa NRM nga bategeeza muzeeyi era narrative eno nga bagipromotinga nnyo nti crowds tezivaamu bululu nti bemule babayaya aba abatambula ku Bobi Wine tebayina bululu naye nitugamba nti Bobi Wine alonkinga funa endaga muntu it was 2018 n'alonkinga funa endaga muntu goza yali mulalu ng'akimanyi bwebanga kibale kitambula narrative ene badenge jeyo ebeerawo bagikola ti muzeyi totya abo tebayina bululu abo yeba ghetto tebayina bululu na 2018 atandika bannange mufune endaga muntu mwebereremu fune endaga muntu webe abana ne badduka emisinde ne banonye endaga muntu yonna gye ziva ne bazikwata bazika mu ngalo zabemeka ne bazikwata ne bazifuna kati twagala obakakasa abana Uganda bana abaana bayina obululu bemulaba kuralize Bobi Wine kwali